Naza abakamanyi ffenna tukutendereza Yesu oli mwana Dr. Poza Yesu omusango gunnaziza ebasa omulokozi anyembe munakange wanazake bibi obugalombola wangula n'omusaayi gwo akamanyi wanazake bibi wanazake bibi wangula n'omusaayi gwo Sitani yaswaziwa wanazake bibi bannange nga kitalo nnyo ab'ebitiibwa mwenna amen amen kwaya nze yagitandise era nze agigadde mukama waffe yeebazibwe nnyo sebo Uncle Abe Mchibi ab'ebitiibwa mwenna all protocol observed amanya gange nze Wilson Bugembe ndi pastor ate era ndi mudongo all protocol observed nze nze omu ku bantu abalaba ennyo Uncle Kato ku TV nga atunyuma nnyo naye ekyewuunyisa wadde ndwawo musisinkana namusisinkana ennaku nga 6 emabega twabaddeyo ku mukolo ffembi minisita omu yabadde ayanjuza omwana we minisita oba wa finance ne tudda ebbali ne tunyumya ne Uncle Kato okumala ndowooza eddakiika nga 3 nze kyessaamu nti yali atusiibula era n'ekifaananyi kyenapositinze omusiibula kiri very very recent nenziramu nenzijukira ebigambo byayogedde nange era nembikuuma nnyo ndeeta okusaasira okuva eri ekkanisa yaffe ya worship house ennaku ezo mwanyinaze Justin Nabbosa yalina ekivulu mu Serena Kato n'avayo n'amulangira nnyo n'amulangirako oluganda nolwanna n'amulangirako bannange kitalo nnyo kitalo ddala ebigambo ebyange si bingi nnyo ku lunaku olwa Mande ndowooza eyo gye naasaba essaala kansembyeyo kano wammanga mu Bayibuli mulimu omusajja bamuyita Lazaalo yabeeranga mu kitundu kyekimu n'omusajja gwe bayita n'omusajja omugagga ennyo Bayibuli egamba nti bonna ne bafa Dr. Bosa gumamu katono mumirako gwe Bayibuli egamba nti bonna bwe baafa omugagga yali yagaana Katonda n'agenda mu Geyeena omwavu yali yakkiriza Katonda n'agenda mu ggulu Luka 16 olunyiriri lwa 19 Ankatolso niwanduddewo naye natera okumaliriza Abe omugagga ono bwe yatuuka mu ggulu n'agamba omugagga bwe yatuuka mu Geyeena kuba yali yagaana Katonda yagaana okulokoka bwe yatuukayo n'agamba Ibulayimu nti gamba oyo Lazaalo ali mu ggulu ampeerezeyo waakiri olwendo lw'amazzi nyweko Ibulayimu n'amuddamu n'amugamba nti wakati wo naffe waliwo olukonko lunene nnyo n'amugamba kale gezaako bivunula mu Luganda
n'agamba omwavu nti kale waakiri addeyo mu nnyumba yange alabule abasigaddeyo, kuba mu nnyumba yange ninamu abantu 5. Abakyawulirizaako mugambe nti amiina. N'endala emu ennene gamba nti amiina. Era Ibulayimu n'amugamba nti wadde omufu anaazuukira era tebajja mukkiriza, kubanga ku nsi waliyo bannabbi bange n'abatume bange. Omuganga n'amugamba nti abo babalabula buli lunaku naye tebawulira. Banange obutatwala budde bwammwe bungi, mbakubiriza okulokoka, bakubiriza okudda eri Katonda, bakubiriza okwagala Mukama. Olwaleero Anko Kato taliiwo, enkya aliba mulala, lyaliba mulala. Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Manyidde ddala nti ebigambo bino tebinyuma, naye Anko Kato asirise. Yosua yandiyagadde ndabule abantu be nti Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. N'ebigambo ebyo kanisa yaffe tetuli bulungi nnyo naffe tuzimba, naye tujja kuwayo miliyoni 1 okuyambako mu kuziika. Mukama omukisa neyanza nnyo omukisa gw'okadde ssebo amakozi. Engalo za Pastor